kigwaloji mukulu Moses Sali nali nkugambye bobanga ogenda okwogera eri eggwanga oba kuleetedde omuzindalo mu maaso nga tonnayogera sooka weebuuze ku mukazi wo kyekiseera njogere bye ngenda okwogera obimuyitirimu akuwe ku magezi biki byogenda okwogera nakugamba bw'oyogera nga tofunye guidance kuva wa mukazi wo olabika ng'omuntu ow'obwongo butono era buli muntu akulaba nti omusajja yakuza mutwe nga mmale naye ng'obwongo butono wulira byayogedde reasoning okudiscreditinga possibility ya mwami Kyagulanyi okubeera omukulembeze w'eggwanga nze ngamba obwongo bwe tebumalaako experience zero okusinziira ku bizibu bya Uganda today webizibu bya bwavu Somali leka gukuzamu nnyo okusinziira ku bizibu bya today talina bumanyirivu teyeezimbye mu bumanyirivu obwo oba Kyagulanyi kyamulabira eri gye mwakubiranga nze gye mulaba kikaliki mwasooka okuba abasatu sijja kukweka okusinziira ku bikolwa bye gye mulaba kubanga today toyinza butalaba patriotic direction ya Africa nti nno tugoba bazungu mu Africa and is bringing them back and you alright awo tugenda okuva mu kigwaro gikyaliro nkiweereze mukulu Bebe cool Moses Sali okusinziira ku bigambo biwayogedde kambo kankuwa ekigwaro ginga nkiyisa mu lugero luno nti sebusiru bwanjoka zitanyinizo gy'obeera nti ye bwanaafa zinaawangaala Bebe cool Moses Sali ekigwaro gikyaliro kikyo naye nga nkijje mu lugero olugamba nti sebusiru bwanjoka mwattu zitanyinizo gwe zitudde mu lubuto gy'obeera nti nnyinizo bwanaafa gwe zaapangisa oba gwe zaapangisa oba gwe zipangisa ndi bwanaafa zo zinaawangaala mukulu Moses Sali nakusaba ebiseera ebisinga oba ogenda kwogera sooka obuuze ku mukyala wo byogenda okwogera bikola amakulu wagaana munnange okutegeera ekintu ekisookera ddala njala kugamba ekigambo kimu nti musajja munno bw'akusinga ng'ekigere togiyitanga njovu eyakusinze aba yakusinze kabere mwana wo akuyitako okkirizanga mukulu ebigambo wayogedde bingi nnyo naye njala tukkirize mu bulamu nti ndi musajja munno bw'aba akusinze kabere mukazi munno toliyita ddogo aba yakusinze mwakula abantu basatu gwe Moses Sali okuli Joseph Mayanja ne Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu ekkubo lye yalimu lyasooka okufuna yalibeeramu naye ate ne wabeeramu omu abasukkuluma mu Katonda gwe yakwatako ekyo kimugaanyo kikkiriza naye ate mujja kikkiriza lwampaka olw'ensonga nti ye yalabirawo nti alina okuvaano yeeyongerewo ge magezi ago kati mukulu obudde bw'omala ng'odda ku mutimbagano okuyisa olugaayu Robert Kyagulanyi Ssentamu owa ekyokulabirako ekikyamu eri abaana bo ne famire ne mukyala wo era abantu beebuuza omukyalo naasobodde batya okubeera ku bbanga eryo ng'ali naawe naye ng'ate omuntu olowooza ng'omwana omuto kati munnange njala kuga ebigambo bino gwammanga wagambye nti mugezaako nnyo okuleeta patriotic nga mulwanyisa abazungu ate muleeta enkola ey'ekiddugavu ekyo nno endowooza yandibadde nnungi nnyo ne wali weebuuzizaako gwe ayagala okuleeta enkola y'abaddugavu ogizaawo enkola y'abaddugavu okugizaawo gw'ogenda gikola otyo gizaawo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri mu nsi muno teri muntu agamba nti agenda kubeerawo yekka kubanga teri musajja kazinga abeerako yekka tubeera n'abantu gwe ng'omuntu gw'olina otandikirwako enkyukakyuka ng'otandikira mu bwongo obwo okula mu birowoozo n'okuteeka ebyo ebikufuula nti oli muntu mukulu obudde bw'omala nga ogerega Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakuleka oyina ebizibu bingi nnyo nga bino wammanga ekisooka omuzungu waali ajja kubeerawo mpaka tosobola kujjawo muzungu kyekisooka kubanga ne gavumenti gy'owagira gy'osoosoota ensimbi ebitundu 80 ezigiddukanya naawe zoolya ziva mu bamagulu meeru naye ng'ate bannayuganda balina ozisasula ekyo kyerabidde nga n'ensimbi ze baakuwa okukola studio y'abayimbi ne vidiyo zibadde okola ez'ebbeeyi ssente ziva mu ssente za muwa musolo ate Museveni ezimu ze yeewola n'azibba ekyo kyerabidde kati obudde bw'omala ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezo njala kugamba ekigambo kimu
tosobola kwewala muzungu mu ngeri yonna kubanga Abafirika twali mu kwekunganya olw'ensonga tulina ensaalwa. Wandibadde ogamba nti munnange muganda wange ono twakola ffena bwe twazirunda atuuse ku ddaala ery'ekkula kamuteekemukko omukono musindiikize tusobole okutuuka ku mugaso gwe mufera gwe twetaaga ate ogezaako musika kitegeeza nti gwe wasigalira ddala wakona oli kikonwa. Njala sooka kubuuza bw'ogamba nti oyagala kukolagana n'abazungu oyagala kuzza nkola ya Afrika njala sooka kubuuza nnyoko akuzaala nakabutuzi wago tuyita maama emyaka gye egisinga obungi agimaze mu nsi kissa Amerika okutuusa jjolwabalamu olwo baamutikkira obugugu bwe bamuzza mu Uganda yali mu Uganda oba yali ku lukalu lwa Afrika. Nnyoko akuzaala nakabutuzi nnyoko yali mu ggwanga lya Amerika gyamala emyaka egisukka mu 10 ndowooza nga 2 baseerabidde oluvannyuma bamutikkira bamuzza okwabwe yali mu Afrika oba yali mu Uganda era yali mu bazungu. Ekyo nkitaddaawo. Mukulu oyina omwana wo mukulu essaawa zino first born wo obudde bw'omala ng'ovuma Kyagulanyi wandibadde okwata first born yo n'omutuuza n'ombuulirira ku mbeera gy'alina okweyisaamu ng'omuntu nga twogerera essaawa zino yanywa ebitamiiza n'ayiika Windows era ne bamutwala gye batwala abayiika Windows nga banywedde bitamiiza basobole omuddaabiriza addengulu amaze omwaka mulamba mu rehabilitation center nga basobole omuzza engulu kiki ekyakulemesa okubuulirira omwana wo bw'olaba nga naawe kennyini ensi yakulema n'omwana w'ensi asanze enkalu kati va ku Kyagulanyi yasobola okukwata ensi mu mikono gye n'abaana be ng'akyabatambuza. Obudde bw'omala ng'olumba Kyagulanyi bumale ng'obuulira mutabani wo anywedde enjaga n'ava ku layini ajja kusobola okuteerera bulungi nnyo. Ekyo nakyo nkimaze. Ekyokubiri bw'ogamba nti oyagala kuzza patriotic eyo ekifirikedde mu Africa kyate Kyagulanyi aleeta bazungu njala kubuuza ebbanga mukazi wo Zuwena lyabadde nga azaalira mu America mpozi eri ku lukalu lwa Africa Zuwena badde azaaliranga mu America eyo badde Africa oba Uganda leka kwogeranga omuntu atali mu bugumyeko akatono ebbanga lyonna mukyala wabadde nga omufundisa embuto omutikka embuto n'agenda n'azaalira mu America era ng'okyenyumiriza mu nti abaana bo bazaalira mu America werabidde nti America eri waggulu eri era omuddugavu mu America Zuwena abadde America eri ku continent ya Africa oba eri mu Uganda kitegeeza nti gwe kenyini obadde obenefitinga mu bazungu nga toyagala kubuulira banna Uganda. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Oyina mutabani wo gwe bayita Alpha Sali musambi wa kapiira gwe kennyini ennaku zino otambula we masagga ng'eggongolo esiba akabugo gwoga nti njagala omwana wange ono azannye omupiira ku international level era agendeko azannyako ku mutiimu zinene mu mawanga ga Bulaaya naye ng'ate olubirira nnyo ogenda okasamba mu Arsenal. Njala kubuuza Arsenal pozi esangibwa mu Uganda oba eri ku lukalu lwa Africa? Arsenal eri mu Premier League mu ggwanga erya Bungereza ne bw'anaaba agenze mu nsi yonna ey'abazungu ajja kuba alina bazungu. Ate bw'ogaa nti Kyagulanyi simanyi aleesa abazungu ate bawagira ebisiyaga njala kubuulira Premier League yoyagala mutabani wasambiremu erimu Arsenal gwe gyowagira Premier League bameni sponsor basiyazi kati okujja ng'omwana wagenda sambiramu Express wamuviira mpaka bw'anaafiira oba mu Kenya oba mu Tanzania niwe wana kasita n'asukka wano ng'agenze mu bazungu automatically nawe kyosinga okwagala kufuna nsimbi ez'abazungu osobola okubeera obulungi si bwe kiri. Kati ebigambo bino byongere ng'obimanyi bulungi kubanga ebiseera ebisinga ojja kufuna obuzibu nga tomaze kwogera. Kati njala kugamba ekigambo kimu weegendereze nnyo ebigambo by'oyogera. Kyagulanyi yakusinga dda muveeko kola by'olina okukola okujja ng'obwongo bufu. Weesonyiwe Kyagulanyi owummule mirembe kubanga tojja musobola yakuleka. Ekigulalo gye kibadde kikyo wekka. Saagala kuyisaamu lugaayu naye njagadde kutegeeza nti ebigambo by'oyogedde byonna bikuswaza ng'omuntu. Ekisookera ddala okuze oyina n'abazzukulu nga nfundikira ekigulalo gye era nfundikire ngende ku information njala kugamba ekigambo kimu. Buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Enkomerero ya Mukama Museveni etuuse naawe enkomerero mu music yatuuka dda. Oyina okunoonya ekintu ekigenda